gendereko kakati muwulire mu bbaluwa gye njagala mbateerewaawo ekitongole ky'amawanga amagatte kansoke nzijewo bino mu bumpimpi mbabuulire bye kisimbyeko essira nga kisinziira mu ofiisi yaakyo eyo gye bayita press release naye n'omukukku gw'ebbaluwa ogwa peegi 25 nagwo ngulina wano katusooke press release eno egamba etya nti Uganda repression and impunity impacting right to participation in lead up to elections, the United Nations report. Ekiwandiiko kino kiriko omutwe ogugamba nti kyogera specifically ku Uganda nti okutulugunya nga bakozesa kwegamba engeri ez'ekivandulo ez'ekika ekyawaggulu United Nations ekugamba nti eno ya lipoota gye zeewandiika eriko ennaku z'omwezi nga 9 January omwaka 2026 katika tugitandike amawanga nga gasinzira mu Geneva gataddewo ekiwandiiko kino ekitandika bwe kiti Geneva. Next week's election in Uganda will take place in an environment marked by widespread repression and intimidation against the political opposition, human rights defenders, journalists, and those with dissenting views, says a report from the UN office. Nti mu lipooti eno ekitongole ky'amawanga amagatte amawanga gonna gagambye nti wiiki ejja wagenda kubaawo akalulu naye nga ebikolwa eby'okutulugunya abantu n'okubamalako eddembe lyabwe ery'obuntu okusingira ddala abali mu ludda oluvuganya abakuumi b'emirembe eddembe ly'obuntu human rights defenders abalwanizi b'eddembe ly'obuntu bannamawulire saako abo abalina endowooza ez'enjawulo ripooti bw'etyo bw'egamba. The report highlights how the authorities have used a series of laws enacted and amended since the last election in 2021, entrenching repression and impunity, particularly against the opposition, and restricting the rights to freedoms of expression, association, and peaceful assembly ahead of the 15th Jan polls. Okay. Nti mu report eno mulimu nti gavumenti ya Museveni tekomye bukomi kutulugunya abantu wabula egezezzaako okuteekawo amateeka mwegenda okuyitira okubabonyaabonya okubasibira obwereere obamalako eddembe lyabwe ly'obuntu okutta beeyagadde n'okunaddala ddala ab'oludda oluvuganya nti Museveni okuva 2021 azze akola obubadi bw'okujingajinga n'okukwata mu mateeka gamusobozese okutulugunya abamuvuganya. Wulira. The UN High Commissioner for Human Rights, Mwami Volker Turk, called on the Ugandan authorities to uphold the rights of all Ugandans to take part in the public affairs of their country. Owekitiibwa omukulu wa Human Rights Commission oba wakakiiko k'eddembe ly'obuntu yakuliddemu okulaba ng'ekiwandiiko kino kikolebwa ku mulundi guno nga si kiwandiiko buwandiiko ensi zonna zaatudde Geneva ne zikiteekako omukono agamba nti alabula abali mu buyinza mu Uganda okusobola okuteekawo emirembe bannansi beesalirewo nga bwe baagala. Wulira. The Ugandan authorities must ensure that all Ugandans can participate fully and safely in the election as their right under the international law. Nti abali mu buyinza mu Uganda mulina okwekakasa nti bannansi ddembe lyabwe okwetaba mu nsonga z'eggwanga lyabwe ate si ku mateeka ga Uganda, mateeka ga nsi yonna. Amateeka g'ensi yonna gabakkiriza okwetaba mu bintu by'okulonda nga tebakugiddwa international law bwatyo bwakyogedde. Wulira. They must, among others, ensure that no unnecessary or disproportionate force, including lethal force, is used to disperse peaceful protests. Basebo ne Banyabo, this paragraph egamba nti abali mu buyinza mu Uganda mulina okwekakasa nga temukozesezza lyanyi ku bannansi kubanga ddembe lyabwe okwetaba mu kulonda. Kakati nyina ekiwandiiko ekinene naye nkuyitiramu mu bumpimpi ndyoke ngende. Basebo ne Banyabo ekitongole kya United Nations saako ne president wa world is the greatest nation on earth bonna beesunga Museveni. Ku mulundi guno bannansi temuba na kutya kwonna. Ensi yonna etunuulidde eggwanga Uganda. Nze yasomye ripooti okuva lwe yafulumya olunaku lw'eggulo eriko emika 25 n'ebintu bye mulowooza nti abazungu babadde tebabiraba mwebiri. Ngenda basomera ku paragraph mwewuunye n'ebintu by'okutulugunya bya bannansi. Nze bye mbadde simanyi nti nno abazungu babimanyi
Let me tell you, ladies and gentlemen, mwebiri mu report babiwandiise katusoke tweyongereyo wano. Under international human rights law, firearms must only be used as a measure of last resort to prevent imminent death and serious injury. Nti muteeka seeri ya Uganda, muteeka lyensi yonna, emmundu erinakozesebwa nga tewali kyakukola kirala nga kyekisembayo. Under the international human rights law, firearms must only be used as a measure of last resort. Nga kyekisembayo tewali kyakukola. Ate mundu okusinziira kwa lipoota eno erina kukozesebwa kutangira kutta bantu. Wabula mu alipoota ya United Nations eraga nti mu Uganda emmundu ekozesebwa kutta abo bawakanya gavumenti oba balina bidowooza zitali bannabyabufuzi batakkiririzaamu, so si kutangira kutta bantu, emmundu ekozesebwa kutta bantu. Montegedde. The UN Rights Office report details how Ugandan authorities have used legislation including the Computer Misuse Amendment Act of 2022, the Non-Government Organization Amendment Act of 2024, the Uganda People's Defense Forces Amendment Act of 2025 to silence those with dissenting views. Ulida. Ensi zonna zitudde ne zigamba nti zibadde zijja zigoberera bulungi nnyo engeri Museveni jazze akyusakyusaamu amateeka, naddala bwe yakwata ku tteeka erimukkiriza okusiba omuntu yenna amwogeddeko ku intaneti lyeyitibwa Computer Misuse Amendment Act erya 2022 yalitiginya 2022. Reporter era muwandiikako nti azaakola olukujjukujju n'ateekawo etteeka eriyitibwa Non-Government Organization Amendment Act 2024 mu 2024. Etteeka eryakwata oba eryakyusakyusa mu nzirukanya y'ebitongole by'obannakyewa biyite Non-Government Organization mu ggwanga Uganda ng'agendereramu kubanga asirisa ebitongole ebivaayo mugambako nti kino kyokoze kibi. Erero yalikola mu 2024 saako netteeka eryatwala ba civilian okubawozesa mu kooti gye batalina kuwozesa ez'amagye lye bayita Uganda People's Defense Forces Amendment Act of 2025. Era UN egamba sibino si byange, UN wane egamba nti ezo agogo n'amateeka mwagakola okusirisa abantu abalina amaloboozi agaawukana nemmwe bye mulowooza nti mubikkiririzaamu. The laws have been used to arrest and detain opposition leaders and activists, raid the premises of political opposition parties and confiscate their properties, as well as to suspend radio stations, arrest bloggers and tighten control over NGOs.